Amanya nze Mugambe Kamulali Mayumba 10 nga nviridde mu ggombolola ly'e Kawulu era nga nze omu kwabadde beesimbyewo ku tiketi ya National Unity Platform okukiikirira eggombolola eryo nga ssentebe waalyo oba muyite division mayor. Naye ekyatubuuseeko olunaku olw'okutaano lisiti zigenda okufulumizibwa nga regional offices yaffe bwe zezirambika nti bano ne bano ne bano be bagenda okuweebwa kaadi mu luvuvumo nga we lubadde. Tetwafunye enkyukakyuka yonna, bize byogera lunywe n'obutambi tubulina. Bw'otunulira engeri gye twakwatibwamu we batuyita ku vetting, nze Kamulali namala eddakiika 8 mu maaso g'omukyala Chemutai Harris. Ba opponenti bange bonna bamala eddakiika 3 era yambu kakati ekyo neyanziza neyanzege erinnya lyange nze batte Ashraf Kakembo, nze mwogezi wa National Unity Platform mu kibuga ky'Enjeru. Twala omukisa guno okutegeeza abakulembeze b'ekibiina kyange ekya National Unity Platform nti okutwaliza awamu National Unity Platform mu Njeru Municipality tetuli bamativu n'ennonda eyalondeddwamu oba empita gye baayisemu okugaba cards, kubanga kinajjukirwa nti emabegako president n'olukiiko lwe babadde batukubiriza okukola ground, era tugezezzaako bakandidenti bangi bagezezzaako okukola ground, era ojja kwesanga nti omulundi guno waliwo enjawulo mu bitundu byaffe ebibuga n'ebyalo, abantu bagezezzaako okutambuza enjiri y'enkyukakyuka. Ne mwana tukimalamu amaanyi nti abamu ate ku bakulembeze ba NUP mu Buyikwe district ate bebiseera baganya okujja ku ground bebiseera bye babimala ku kitebe. Era ntwala mukisa guno okutegeeza president n'olukiiko lwe nti bw'anaaba tasitukiddeemu yandiraba postmortem report ku nkomerero ya 2026. Bw'anaaba tasitukiddeemu balijesitura abo president nkutegeeza bagenda kuwa postmortem report. Lwaki? Bakandidenti abasinga abaweereddwa kaadi tebalina maanyi g'abantu, ate nga slogani yaffe tugamba people power our power, amaanyi g'abantu. Abantu bakoze ground babamye kaadi. Nze nviiridde mu Njeru Municipality, naye Njeru Municipality nkugamba bakandidenti kati nga chairperson gwe batuwadde wa district tasobola tuwanguza, kubanga ne mu Njeru Municipality ne bw'omubuuza kati tajja kujjukizaayo lunaku we yali ku mukolo gwonna mu Njeru Municipality unless nga akalulu ye agenda kunoonya akalulu ka digital. Ne bw'aba agenda kunoonya akalulu akaffe wano Uganda akamanyiddwa mu Njeru Municipality kimwetaagisa okwongeramu amaanyi emirundi 8, kubanga ffe ababadde ku ground kubaddeko Gasaaka yabadde atambula, era ng'eyo bw'ayita bamuyita chairperson wa district, naye twagenza okulaba muganda waffe Waswa George gwe bawadde kaadi. Anyway, situmanyi obuzibu buvaawa, naye tubadde tukitegeera lunyenga n'abakunzi waffe Honorable Nabatanzi Farida nga buli gwakukuta naye ye gwayagala afune kaadi. President nkutegeeza bino mbikugamba nze Ashraf Kakembo, omulwanyi w'oyo Nabatanzi mu Buyikwe district akalulu agenda kanoonyanga mazina, kubanga abalonzi abakalonda yabanyizizza. Simanyi bw'aba awulira ayagala nnyo okuba ku kitebe, mulekere obwa n'abakunzi abaana bo mu Buyikwe bafune candidate anaabakiikirira nga member wa parliament, kubanga akoze bingi. Atabudde Njeru Municipality, atabudde Buyikwe South, atabudde Lugazi Municipality, bogenda Ekiyindi bamukaaba. Ffe twagala nnyo okukozesa amaanyi g'abantu. President okimanyi gw'oli muntu wa second chance. Mu kalulu ka 2018 wagenda mu DP ne bakuma kaadi, 17 wagenda mu DP ne bakuma kaadi, n'ogenda mu FDC ne kubugamba nti tetugenda kuwa kuba tulina kandidenti waffe muwadanku nnyingi, n'ogenda ku independent n'owangula obuwanguzi n'obuleeta. Ekyo kyazzaamu abavubuka amaanyi nti osobola okwesimbawo okuba namundigina ebbanga ly'omala ng'abantu bategedde nti ogenda babeererawo.
era mukadde waffe president tetugenda kulyamu lukwe ffe tugenda kujja ku tikiti y'enkyukakyuka tugenda kujja nga tuli bannankyukakyuka naye abasazeewo obutakuziimuula abagenda okukozesa akabonero aka independent. Lwaki bwe tutajje ku independent obuwagizi bugenda genda mu kibiina ekya NRM ate nakyemalira ddemu atufuta baleko. Tugamba tugenda kuwangulira eno gye tugenze ku independent era obudde bwonna tugenda kujja ku kitebe nga tukwasa obuwanguzi. Njagala otegeeza nti Lukanga Moses weesimbyewo enjeru ng'MP ate gwe chairman wa district y'Ebuyikwe ku National Unity Platform olina ebintu bingi ebyokubeera ng'olongoosa naye bw'onaaba otambulira mu nkwawa mu bigere bya Naabakunzi n'abatanzi nga kyayogera obeere yes man tugenda kugwa muve ne ku ballot paper mugwe ne ku ttaka kubanga abalonzi banyiivu ate president enekalakasa y'Abannayuganda ogimanyi bw'ojja bakuwuliriza naye bamaliriza mu kalulu okanoonya nga tokalaba. So nabwekityo tukusaba nti omulundi omulala muveetinge nga bwe mwatugaa nti mugenda kujja ku ground consider ground kuba abantu bakoze kye bateeka okukola naye ate results bwe zazze zabamazeemu amaanyi. Amanya nze Gaasa Akafeeti nga lwaleero mpise olukiiko okwetoloola district yonna ne constituencies esatu ezikola Buyikwe district that is Lugazi municipality enjeru ne Buyikwe South okusobola okwebuuza ku bawagizi bange era tusazeewo nga tetwekutuddeemu nti okusinziira ku byavudde mu vetting process eyabadde manipulated ne mukyala Nabatanzi Farida nga yeyasazeewo bani abajja okukwata kaadi nga yasomedda lisiti ye tusazeewo nzije nesimbewo ku independent era ekyo kyetugenda okukola wamu n'abawagizi bange ne bakandidate ab'enjawulo abawulidde nti nabo tebabadde bamativu omuntu yeesimba ku kifo kirala yayitamu nga tavuganyizibwa mu pate ate neyeesiŋŋana nga bamusudde nga talina na kifo kyeyeesimbyeko ekyo tugenda kugenda independent era tulimu wano tugenda kuva no tumaze okukola enteekateeka ez'okwewandiisa mu nnaku z'omwezi 3 tugenda kusalawo olunaku eza nga 3 oba nga 4 oba ebibuuzo byabalimu okuddamu obulungi abantu basobola okulowooza nti n'ebibuuzo byatulemu okuddamu naye mu vetting process omuntu bali bakuwa eddakiika 3 nga bakubuuza ebibuuzo 2 ku 3 ekitebe kyali badde kivudde ne kitugamba nti gundi wafuna obubonero bwe buti naye okusinziira ku mukyala Nabatanzi Farida n'abakunzi lisiti gye yasoma essenyi ku mwalo nga ne vetting process tennaba kubeerawo tukiraga bulazi nti olwedde bo baali balina abantu be baagala okuyisaawo. Ekyokubiri omuwendo gw'ensimbi mukyala Nabatanzi bwe yadde agenda ng'asaba ne basaba bakansala omuntu asasula emitwalo 3 mitwalo 4 nze osaba otya emitwalo 5 omuntu agenda okubeera chairman wa district kitegeeza miliyoni 5 ogambye mbu nsasule miliyoni 5 osobole okungamba nti bampa kaadi awo banga agamba nti ogenda kunsindika kutunda mataka na kutunda bibanja by'abantu chairman wa district taba na musaala mungi olubuli wa mukyala Nabatanzi yerabidde local government tekolanga ababaka ba parliament gye bafuna obulindo bw'ensimbi ate ffe tuzze mu byabufuzi kujja mu ssente tutuna kye tusuubula pata yaffe evumirira ne sekuvumirira okulya enguzi n'okugaba enguzi nti buli muntu yali ateekwa kubanga atunuuliddwa okusinziira ku ground kyegamba ani alina ground kyovalaba ne be bawadde kaadi balinga abali mu kiyongobero tebalina njawulo nnyo ne mwami Museveni yawangula akalulu ka 2021 nti yawangula buli Munnayuganda nadda mu njuye n'akaabira mu nsonda kati ne NUP Buyikwe bwetyo bwefaananye nti bangi babawadde kaadi naye bannabuyikwe bali mu nsonda mu bisenge bye bakaaba kubanga balaba okuwaayo ebifo mu mikono gya NRM nga bikulembeddwa mukyala Nabatanzi tetumanyi gwakolera